teri kyanneewuunyisiza nga muganda wange penge kuvaayo n'agamba Kirina Wekkata bamusanze mu studio ye. Omanyi saagala ntalo naye njagala nnyo amazima ebiseera ebisinga. Nze ne penge twali tukolera Brian White. Ekyo buli omu akimanyi. Njagala muŋŋambe nti penge be bano be yakonectinga ku Brian White n'abayamba. Kubanga Brian White yali ayamba abantu era ng'asaasaanye ssente. Nze nakozesa omukisa ogwo okonectinga abaana 30 Brian White n'abayamba okubajja mu omaani. Njagala muŋŋambe nti penge ono gwe yakonectinga ku Brian White n'amuyamba. Connection zo ne Brian White gwe yefuula abulumirirwa abantu zaali za kuzimbira studio na kuzimbira nyumba. Lwaki tewamuconnectinga k'abavubuka abaali abaavu n'abawe ssente? Kati bw'ovaayo n'osimpasize ngamba olumirirwa abantu, olumirirwa muntu ki? Nze kale Kirina Wekkata omwavu nasobola okununula abaana 30 nga nkozesa connection zange ne Brian White. Inza alumirirwa ennyo abantu seetunuulira bwavu bwange wabula natunuulira abantu abalemereddwa abaavu ate okusinga nze. So toyinza kuva eri n'osimba mannyo n'ogamba ndi Kirina Wekkata. Nze nina kye nkoledde abantu. Connection zange ne Brian White nafuba okulaba nti ayamba abaana ababonaabona mu omaani. Mwabeefuula abalumirirwa abantu gwe Brian White wamugamba nga kuzimbira nyumba na studio nga weefaako wekka. Olwaleero mwabasympathize ngambo mulumirirwa abantu olw'okuba nteri abasasula. Ate kino nkibagamba penge tannafuna amusasula era bw'anaamusasula ojja kulaba nga tali wa people power. Bakitegeera abo tebalumirirwa abantu abalumirirwa abantu yeffe. Nze njagala mumbuulire nti penge Raymond inti bwe yalina connection ne Brian White yono omuntu gwe yakonectinga ku Brian White n'amuyamba. Teyasikanga we. Inze omwavu gwe mutenda ali mu mbeera embi nasobola okukozesa omukisa ogwo ne ngamba Brian White nti nze kituufu ndi bubi fine naye eriyo abali obubi okusinga nze bali mu omaani balwala abalala babasiba abalala bali eyo abasajja babeebakako babakwata abalala bavunda bali mu omaani. Brian White n'abayamba. So olwaleero gwe bw'ovaayo n'osinika ebinnya olw'okuba okoze live zo n'otandika okunvunza n'okusinika ebinnya abantu bakuwaane mbu Kirina Wekkata bamusanze mu studio ye. Yes, nze nyinza okuba saakola studio naye olw'okuba nti nnumirirwa abantu ssente zonna zikwata n'enzizza mu bantu abansinga okuba obubi. Nkyali muvubuka muto nkyasobola okukola nkyusa obulamu bwange. Naye waliwo abaganda bange abalemeddwa abo bentunuulira ennyo nze nnumirirwa abantu. Ne bwe muddawo ne mulowooza nti abo be mufollowing abantu mmwe nti babalumirirwa babalimba. Nze mbuulira connection ze yalina ne Brian White. Brian White yali agabira abavubuka essente ya connectinga ani ku bafollowa be. Nze bafollowa bange 30 Brian White yabayamba ne baddeeka. Brian White ne bw'omubuuza olwaleero bwe yasooka okunkubira essimu kike namunnyonnyola kyali kyakuyamba baana. Penge kike yasooka omunnyonnyola kyakumukolera studio. Bwe muvaawo mbu mugoberera nga ngoberera oyo w'ebipini mu nnyindo. Penge muleke kubuzaabuza abantu mweddeko. Platform zammwe muba mwogera ku bantu ate toyinza kwogera ku nze nina kye nkoze. Nodda ku bulayivu bwo mbu Kirina Wekkata bamusanze mu studio. Yes, ndi Kirina ekyo sikigaana naye mmanyi eriyo abali obubi okusinga nze. Bwe nafuna connection ne Brian White kubanga naye wali omukolera nga nange mukolera gwe wasikanga ozawuwo nze ne muga Brian White sente z'osaasaanya eri abaana bali wano ababonaabona gwe wanunulaani. Wanunulaani. Temupulitendinga bupulitendizigamba nti mulumirirwa abantu nga connections bwe muzifuna mwefaako mmwe mwekka. Nze buli connection gye nfunye nina abaana bennyambi ate nabo weebali tebeegaana. N'ensi yonna ekimanyi nti nina abaana be nazzaayo nga mpita mu Brian White nga nkyakolera Brian White. Nina abaana be nayamba olw'okuba nti nina connection ne Brian White olw'okuba nti mpeereza Brian White akamesagi n'akaddamu olw'okuba nti Brian White yali asobola okunkubira akasimu ne mugamba ebizibu abantu bye balina. Gwe ng'omugamba bya studio yo na kukuzimbira nyumba na kukugulira mwenge. Bwe muva mbu mweyita abalumirirwa abantu. Naye nga in reality mu connections bwe muzifuna mwefaako mwekka. Penga atubuulire penga aveeyo annyonnyole nti connection yange ne Brian White cause Brian White yali aweekinga bavubuka bagabira ssente. Nze abantu be connectinga ku Brian White tobala. Nazzaayo abantu okubajja mu omaani ensi yonna yakiraba. Nze mumbuulire nti penge yakozesa omukisa ogwo okuyamba ono. Brian White yali akasuka essente. Ne mugamba zikasukeko mu baana b'omaani ekyo ne kiba. Njagala ombuulire nti penge yakola bw'ati Brian White n'akola bw'ati. Tebalumirirwa gwanga. Tebalina gwe balumirirwa abo basika bazza waabwe. Temumala budde n'abantu bafaanana bwe batyo.
Brian White yali mukwano gwe nga amukubira simu nzo okwegatta ku Brian White namusanga amukolera. Njagala mungambe nti Penge yayamba omwana abonaabonera mu Oman. Muvaayo musimpasayizinga. Mbo mulumirirwa bana Uganda abafiira mu Oman wa. Nze connection zange ne Brian White nazikozesa okuyamba abaana ababonaabona 30 ne famile zaabwe zinninda bulinzi Kampala kumpa nti nataasa obulamu bw'abaana baabwe. Yes, ndikirina ndi mu mbeera mbi naye nasobola okusitula abaana abaali babonaabona okusinga nze ne baddeeka. Nze nkyali muvubuka nkyasobola okukola n'emikono gyange ndi mulamu n'enkyusa obulamu bwange naye eriyo abaana abaali abalwadde be nataasako era nkyataasa abaana. Kati nze ow'omutima gw'ozaabu toyinza kuwungeza ku abo balina mapini mu nnyindo. Kitegeera bulungi. Nammwe nga mudda mubeera ku live Facebook nga mutumanyiira mbu Kirina Wekkata. Yes, ndi Kirina naye oyo omukulu omugagga alina omulimu omulungi. Bwe twali tukolera Brian White yamugamba kuyambaani. The same applies tukabaata. Bwe baali bakolera Brian White bayamba muvubuka ki bamuconnectinga kwani. Nze nazaayo abaana nga batuukira ku Brian White Foundation, Brian White n'abawa ne sente. Nze ndi freedom fighter, nze alumirirwa abantu. Mwe mwenoonyeza byammwe temumanyi na kumanya nti eriyo abantu abali obubi okusinga mmwe. Kale bwe muba mutuvoola n'okutuvumirira mwegendereze. Tulina kye tukoze nga tukozesa connection ze tulina mwe bwe mufuna mwezza bwezza. Omukama abasaasire ate era abampeera ekisa.